Mbalamusizzaako mikwano gyange yonna ate gye musinzira okubeera nga mumpuliriza. Amannya Omumbejja Aisha Nassolo onofunirawo updates zonna amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ne mawanga gonna agatwetoolodde, amawulire agakwata ku bahustlers bonna butereevu genda mu maaso n'okubeera nga ate nga kutuusaako wano. Then mu nnaku ezimu tubeera ate twogera ku nsonga zaffe naddala ba hustlers, ebizibu bye tuyitamu tubiyiseemu tutya, tubyewaze tutya n'ebirala ebiringa ebyo. Kale munnange gwe yakaneeyungako essaawa eno genda kusaba ekintu kimu subscribing ateekako akadde ate tugende mu maaso n'okubeera nga tutambula. Kusaba likinga video eno n'oluvannyuma tweyongereyo ate mu maaso. Wabula nga amawulire tegabadde malungi n'akamu n'akeddagala ag'okubeera nga bambi twafiiriddwako mukwano gwaffe, mwannyinaffe, muganda waffe ate ng'era ono muzadde bambi omwami oyo okuva e Dubai ng'era amannya ge abadde Ssenyonjo Shafik, wabula nga olumu yeeyita Fik ate ng'olumu yeeyita bambi Ashrafu. Bw'ati ono avudde mu bulamu bw'ensi eno, yavudde mu bulamu bw'ensi eno ate olunaku olw'eggulo. Era bambi famire ye wetwogerera eri mu kulaajana esaba buyambi wabeerewo ate bambi muzira kissa abayamba okubeera nga ate bakwasiza wamu bazze bambi omubiri gw'omugenzi eka basobole okubeera nga bambi bamuziikako omwana waabwe ono. Enfa gye yafuddemu mu butuufu tetegerekeka kubanga kigambibwa nti omukulu ono yafiiridde ku beach, wabula tetwategedde oba yafiiridde mu mazzi oba yafudde atya, kubanga waliwo mukwano gwe yavuddeyo ate n'agenda mu maaso n'okubeera ng'anyumya story eno nga bwe byabadde. Era mukwano gwoyo ng'agamba nti yateranga omuvuga n'ate n'amutwala mu bifo eby'enjawulo gy'abalaga, era ng'agamba nti n'olunaku olwo bwe gutyo we gwali omukulu ono Shafik n'akubira mukwano gwe ono kuba ye mukwano gwe yali avuga nga naye basula bonna mu luumu emu. So bw'atyo n'amukubira n'amugamba njagala gendako ku mazzi olunaku olwaleero ku beach, era n'amusaba amuvugemu, wabula mukwano gwe yannyuka ku ssaawa 6:30 ez'ekiro, era bw'atyo n'avuga omuvubuka ono n'amutwala ku beach eyo eyitibwa Almamza Beach ate awo e Dubai. Era bw'atyo omuvubuka ono mbu yagenda n'abawala babiri, wabula ng'abawala abo baali bapya mu Dubai. Era omuvubuka ono n'abavuga n'abatwalayo Ssenyonjo Shafik ate n'abawala bano n'abaleka ku beach. Ye ne yeeyongerayo ng'alina pate gy'alaga kubanga yali birthday ye. Era Shafik ono n'amutegeeza nti oluvannyuma lw'essaawa 3 ajja kukola ki, ajja komawo ate abapiikinge. But omuvubuka ono okudda only to find out nga mukwano gw'ono bambi zimbuyaga ezikaze engoye. Mu kudda ekyali kimwaniriza awantu we yayerese ng'abantu basanyufu yasangawo ate poliisi nga bambi ne bano abawala babiri bali wali ku bbali nga mbutuufu nabo tebabitegeera bigenda mu maaso, naye ng'ate munnaabwe ono ye Shafik nga yafudde dda mukalu wajjo. So munange ye engeri omuvubuka ono gye yafuddemu. Yafiiriddewo ku beach e Dubai eyitibwa Almamza Beach, wabula ng'engeri gye yafuddemu tetegeerekeka. Ate okusinziira ne ku bizibu abafamire bye batenda like bye boogerako kitegeeza oba waliwo ekizibu ekigenda mu maaso mu famire, olw'ensonga nti oba badde bakola ku famire eno interview nga bababuuza engeri kwegamba bababuuza obulamu bwabwe engeri gye butambulamu bakyala b'ono omwami kuba badde mbu alina abakyala babiri. Mbu omukyala omukulu yabadde agenda kujja ate kwegamba balabe ensonga we ziyimiridde ez'okubeera ng'omwami yafudde na omwana waabwe omukulu ate naye bw'atyo n'akola kinafu olunaku olwo lwennyini. N'omukyala ono omuto bwe yaleka n'olubuto naye mbu yabadde agenda kujja ate bw'atyo n'akola n'agwa kabenje. Kale kwegamba ebintu nga tebitegeerekeka biri awo, naye nga bambi maama yakaabya amaziga ng'era bw'atyo asaba bazira kissa baveeyo basobole okubeera nga ate bambi bakola ki, bamutaasa omwana we asobole okubeera nga dda bambi basobole okubeera nga bamuziikako. Ye yafudde tewali kye bakyazza, wabula kale baagala baziike bambi ku mwana waabwe ng'era nze naawe mu butuufu wotandikyagadde muntu okufiira ku mawanga ate era ne bamuziika eyo. Omuntu waba afudde yeesi biba biwedde naye kale atilisiti oba weetaaga atilisitiko n'omuziikako wali n'ogenda n'olima ku bijja n'omanya nti omwana wange oba omuntu wange yenna yafudde naye kale atilisiti basobodde okubeera nga ate bamuzzeeka. So ye embeera egenda mu maaso, wabula nga babategeezezzaako nti omuntu oyo okumuzza buli kiro omuntu oyo gy'azitowa balina okugisasulira $10. Kitegeeza balina okupima omuntu oyo bamanye kilo yenkana atya, ayimu kilo mmeka, then baddire kilo ezo ate bazikubiseemu ne $10, then awo balyoke bababuulire ssente zibagenda osobola okubeera nga ate bakola ki, bazza omuntu ono ewaka. Omukulu oyo omugenzi Ssenyonjo Shafik.
wabula nga bakadaama bannange oba bahasola bannange mwenna bali mu mawanga ag'enjawulo yeyembera munange nga weeyimiridde. Twongere okubeera nga ate twekuuma, twongere okubeera nga ate twegendereza, twongere okubeera nga ate twerabirira. Okufa munange kwa buli omu, buli wamu omuntu afiirawo. Zasobola okuddaano ne ŋŋamba nti ate kyekyamussa oba kyoba ki. Buli muntu munange alina enkomerero ye, like buli muntu Katonda yamuteekerateekera engeri gy'alina okufaamu. Kati oba oliawo ne Shafiiki munange Katonda yamuteekerateekera kubeera nga ate akola ki? Afa mu nfa eno. Naye nga bambi twongere okubeera nga ate tuteekamu ku bwegendereza. Mpozi n'ekirala kye nalabyemu mu nsonga zino eza famire, kubanga babuuzizza omukyalo ono nti omwana ono yabadde amazeeyo bbanga ki e Dubai. N'agamba myaka 2. Ne bamubuuza talina ku ssente ze yali abaweereza nti oba munange zibaye oba nti ne muziteekako ku akawunti oba kikale ssente ze yali akola mu bufunze nga bababuuza abadde ng'aziteekawa. Omukyala n'agamba ono mama we nti ye yakoma muweereza $5,000 mpozi n'emitwalo 15 ezaki ez'okuwona omukyala muto zisasule ennyumba. Kale kwegamba nze byansobedde nnyo omuntu okubeera ng'omaze emyaka 2 ku kyeyo naye ng'abantu bo sikugamba ebintu ebyo nze saabitegedde bulungi ge mazima oba wabaddewo ku bulimba oba ddala wekitiibwa kibadde ng'omulenzi ono abadde akola ssente oba nga abaddeko nekyaziteeka so n'ekyo nakyo kibe kyakuyiga baganda bange. Woba okola ssente oba oli ku kyeyo yeesa abantu si beesigwa naye atistika ofunayo omuntu gwe weesiga. Kale n'omugambako n'omugamba nti nno nze munaye ssente zange nzitereka wano na wano ne woba tomuwadde wa password zo na biki naye n'omubuulirako. Oba olina omuntu ogwo weesiga oba nga mamawo ng'akyali alhamdulillah oba nga taatawo nga gw'oteresa ssente zo n'amanya ku bulamu bwo butambula butya. Wabula so sigga okusiika kati oyo omuvubuka oba ssente ze abadde nga ziterekawa mu butuufu nze naawe tetumanyi. Wabula essaawa eno abafamire bambi beetaaga buyambi. So ngowe nasobola okubeera nga ate obakwasizaako ne basobola okubeera nga ate bazza mutabani waabwe bambi ewaka ne basobola okubeera nga ate bamuziikako bambi. Ate n'abantu bano abagenda batambuza olugambo nti ate omwana tannafa akyali mulamu banaye simanyi oba bannayuganda oba twabaaki. Ekintu ekyo nkyewuunya nnyo. Bagenda ne babika omuntu nti yafudde nga ddala omuntu yafudde ogenda olaba ate bali batandise okukola bu audio babutambuza ng'oli yeefudde nti yeye gwe babika mbunze sinnafa nkyali mulamu. Oba oli n'avaayo ne yeebika. Kale bannange tulekerawo okwebuzabuza ate n'okubuzaabuza bannaffe. Kyova olaba kati zino audio ezitambula abantu tebakyaziteekenga kubeererako ddala serious. Oli receiving audio ng'omwana alajana n'agamba abo twabamanyira we batyo bali mu katemba waabwe. Naye nga toyinza okwesanga omwana ddala kituufu alina embeera embi gy'ayitamu. So ebintu bino eno tubiteekamu nnyo omuzannyo. Oluusi oyi ne bamubika ng'oba beetesezza ne banne ne bamubika akyali mulamu n'avaayo ng'aseka nti bannaye bambika naye nkyali mulamu. Kale bannaye ebintu tebitegeerekeka naye mikwano gyange mbadde nsaba tuleme nga zanyira mu bintu bino. Kati era n'omukulu ono we yafudde ate bazadde be bagambye nti waliwo ate abantu abakubira amasimu nti mutabani waabwe gyali akyali mulamu. Kyokka nga ate omuntu yamuvuga era gwe babadde basula naye roommate we yavuddeyo n'ategeeza nti ye kennyini ye yakola ki yamuvuga n'amutwala ku beach era ye kennyini yakonfaminga nti mukwano gwe yafa. Naye ate kati gw'ova otya eri ate n'otandika okubuzaabuza abantu nti ate omuntu gyali. Lwaki owa abantu essuubi eritaliiyo? Olwedde omukyala mukazi wattu ali mu maziga akaaba mutabani we yafudde ate gw'ova eri omuzzeemu essuubi kugamba beerawo ng'agamba oba gyali So ebintu ebyo ebiseera ebisinga si birungi. Tweddeko mu mbeera eyo ey'okubeera nga tubeerawo okubeera nga tubuzaabuza ate abantu. Naye nga buli afiiriddwa omuntu wo obaani fe tusaba emyoyo gy'abagenzi giwummule emirembe bambi ate era Katonda agiramuze kissa. Gwanina embeera embi gy'oyitamu mukwano gwange nkugamba nti byonna by'oyitamu bijja kuggwa teri mbeera ya lubeerera. Bingi nnyo by'oyiseemu entalo nnyingi nnyo z'olwanye ate era nkukakasa nti nnyingi nnyo z'okyalwana. Wabula entalo zino oba ebizibu bye tuyitamu biriwo okubeera nga ate bitugumya. Ebizibu bino eno bye bituleetera okubeera ate abantu abagumu, bye bituleetera okubeerako n'ebintu bye tulowooza oba bye twetegekera ffe ng'abantu. Omuntu yenna atafuna bizibu mulamu batafuna kusoomoozebwa tasobola kubaako kyakola. Wabula omuntu oyo afuna okusoomoozebwa n'akuvunuka. Buli kusoomoozebwa kw'osanga olina okubeera ng'okuyigiramu
ebyo byoyizemu bye bigenda okufuula omuntu ow'enjawulo oba onfuna. So yadde challenge tuzisanga ne tukaaba ne tuwulira nga bannange ffe ebyaffe ffe twabaki nate munange olina okumanya nti challenge ezo senga oba oziyigiddemu ate enkeera ogenda kubeera muntu wanjawulo. Naye nga byonna byoyitamu oba biki kyenkusaba mukwano gwange kimu oba kyenkukakasa kimu nti bijja kuggwa. Teweetuga, tokola decision yonna nkyamu, tewetta kubanga wewetta oba okkiriza nti embeera ekusinza amaanyi naye ate tetulina kukkiriza mbeera tusinga amaanyi. Tulina okugirwanyisa oba okuyiga okugirwaniramu naye nga teffe tusigadde tukyali bagumu. So baganda bange embeera yonna embi gy'oyitamu munange ejja kuggwa. Noonya solution. Oba weetaaga buyambi vaayo, bantu bangi nnyo bayambiddwa. Gwe tosirika. Mbeerako ne banno b'ogabanako nabo bakuwe ku magezi. Tosirika, ojja kwetuga. Abantu abasinga abetta abeetuga babeera bantu bikeebyo. Afunye ebizibu tayagala gabanako na banne, ye asirise yeefudde nti anaabimaliriza. Ebizibu ne bimusinga amaanyi ogenda owulira gundi yeetuze, gundi yesse, gundi yafudde pressure. Naye ng'ate wogabanako ne banno olina engeri gy'ofiringamu relieved ne bakuwa ku magezi ne bagamba kola bw'oti, ogenda okwesanga ebizibu byo byennyini by'oyitamu obinyumiriza ku banno nabo bakugambye bye bayitamu. Awo nno ng'oguma ng'ogamba nabo we batyo bambi babiyitamu ng'oguma. So mikwano gyange ebizibu byonna by'oyitamu bijja kuggwa. Gwe yatuuse ku buwanguzi naawe nkuyozaayoza. Era nawe nkugamba nti amaanyi g'otaddemu otuukako obwo obuwanguzi n'obugumiikiriza na buli kimu n'okulemerako. Genda mu maaso obikozese bijja kuyamba mukwano gwange. Nga nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo, tusaba omwoyo gw'omugenzi Ssenyonjo Shafiiki Bambi ng'omule mirembe ate era bambi omwoyo gwe Katonda agulamuze kisa. Tusaba Katonda agumye emitima abakaabinganda ssaakaate munange n'ab'emikwano asobole okubeera nga abayisa mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa. Ye maama tusabira ddala Katonda amugumye omutima kuba bo bamaama bambi ebiseera ebisinga kino kyo kibasukkako. Wabula nga nze nnyongera okukugamba wenna gy'oli bambi weekuume. Bw'oba osobola okwetangira ebintu eby'enjawulo byetangire, tukuume obulamu bwaffe. Tubeere beegendereza nnyo amawanga ge tulimu si gaffe baganda bange. Goodbye for now, toseetuka. Komawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala olunaku olw'enkya. Kale n'olwekyo sula bulungi bambi naye nga oba tonnaba subscribinga up to now, subscribinga teekako akadde kubanga ekyamazima osubwa. Bye bye for now, nkomawo. Omuzadde buli amanyi nti yalumwa ku kisa ataase omwana wange akomewo e Uganda. Maama Ssenyonga wange, Ssenyonga wange maama agenze, Ssenyonga wange maama yagenze bannange munyambe maama. Maama Ssenyonga ndikubaku omwana wange omanage omanage mama omanage wowe omanage omanage